Ladies and gentlemen, abatulaba erinnya n'eddoboozi Tommy Official Birigwa is my name. Nga tuli wano ku JB Cars basangibwa wano wa Kiseka level 1 ku Maria Plaza nga ndi n'omukulu Julius Bakunda mu office nsaba atubuzeeko then tolekere kyatulese. Mr. Julius nsanyisa okulaba. Nange nsanyisa okukusanga ssebo. Mpozera nga bw'oyogedde eno JB Cars tusangibwa Maria Plaza. Oyinza ogambe wa Kiseka, oyinza ogamba Bombo Road oba off Bombo Road wano ku Maria Plaza wetusangibwa room 01 first floor wano wetuli. Sebo Mr. Julius awo nyini nsaba ontangazemu wakati gude nafu kusanze mu office abatulaba bagala kumanya JB Cars mutunda ki mutunda motoka mupangisa what do you do exactly? JB Cars ngera omuntu bwakiwulira ki sounding la mu cars motoka. JB Cars tugula emmotoka tutunda emmotoka tugaba emmotoka za loan tusobola emmotoka tupangisa emmotoka ate tuli mu transport self drive car hiring ti omuntu asobola okujja n'agamba nze njagala ne driver waakwo era tugimuwa ne driver oli asobola okujja n'agamba nze nja kwevuga era tugimuwa ne yeevuga byonna okutwaliza mu tubikola ebiri involved ne motoka kupangisa motoka ez'abagole ez'ambaga kutwala bintu mbitwala Juba okutwaliza ewamu tu stage nze nnyo Juba nti motoka zaffe zigenda nnyo Juba Sudan. Kati omuntu ali within Kampala ye oba omuyambi otya oba ali within Uganda cause mu statement yo president stage nze nnyo Juba cause nsokubeera ne client wange nga yali agadde emmotoka oluusi agendeko mu self drive oluusi balinayo mikolo ng'egyo oba aba wano boto ba considering nnyo all. Tetulina muntu gwe tugoba. Recently twafunako n'Omungereza Omumerica Omungereza tulinamu mu Canada mu Uganda naye nga besinga Canada tubalina baklanti baffe bajja ne bazinona ne bazitwala. Tewali muntu gwe tugamba nti ono tali tetumufaako bona tubaaniriza oli ne waba agenda Juba ne waba agenda wa naye nga ajagala kugijja mu JB Cars tumuwa motoka tugimuwa n'agenda n'akola ebibye tetumulingiriza ffe kasitale kanga asasudde tusigala kutrackinga motoka yaffe mu makubo mweri. Awo nyini nsaba ontangaze Mr. JB umaze banga ki mu business kubanga abantu abali mu system eno sofa gyolimu ya transport banjiko ne waliwo ate abantu abagufudde omugano kubbiramu bannansi kubanga babala nti bo bafokasinze nnyo ku mawanga g'ebweru kubanga wana abatalinawo nnyo bumanyirivu nti singa kampani eno enyaga nja kukola bwenti soko tutangaze JB Cars mumaze ebbanga ki mu system ya transport? Twagiyingira mu 2008 twatandikira mu kusuubula n'okutunda then kati awo bwe tujja netusanga mu zi challenges mu kusuubula n'okutunda nga tusuubula ate ne tulwawo oluusi okutunda so ne tusalawo ne tugamba nti lwaki tetugattako kubanga mu kusuubula okwo abantu bajjanga mu kibanda kyaffe naye nga ate kye basinga okwagala kupangisa so ne tugamba lwaki tetugattako okupangisa ne tujoyininga okupangisa okutwalizawamu okupangisa tukulabye ate nga ye bizinesi ndowooza wana e Uganda gye twandirowoozezza nti etandika butandisa okukula era tusuubira tugenda kukula nayo ffe tulaba nga okupangisa emmotoka oba omuzungu kyayita hiring eka tulaba nga kikola nnyo wano era kyekintu kyetutunuulidde nnyo era tusuubiza baklanti baffe okuba nti tubaweereza mu butajjulirirwa. So Mr. Julius awo wenyini nsaba otutangazeemuko ku lugendo lwa kampani eno gye nvuddewo kozi ogambye otandise 2008 is it kitegeeza mu system oba olumazemu emyaka ndowooza nga 15 okusoba is it tusaba otutangazeemuko ku spark off ya business eno wakati mwegina emyaka gye tulimu sofa okubanga ekyayimiridde. Ekisinga okuba ekikulu mu business yaffe eno kiri nti obwesimbu bukuza nnyo business eno omuntu najja n'asasula ssente ng'emmotoka gy'asasulidde yeeyo era n'agitwala. Abaana abavuga loan
basobola tuweerako obujulizi nti omuntu omwe mmotoka ng'asasuddeko sente entono n'avuga nga bw'asasula wiiki ffe tusasuza mwezi tusasuza wiiki se tuzireeta buli wiiki emmotoka bw'agimalayo emmotoka ne tugimuwa era weebali abatuweera obujulizi ku ekyo tetuli nnyo bantu baagala kusika mu mmotoka okuggyako ng'oli alemereddwa ddala waliwo gwolaba ng'alemereddwa wiiki neggwako n'endala neggwako kati n'okibalamu nti sente zimubanjibwa bw'ogattako empya ate n'otunula n'emmotoka engeri gyefaananamu nga tagirabirira so n'otunulira sente zo nga zifa abo tubakwatira tuzisika singa oba olemereddwa tukusika era emmotoka tugikuggyako naye mu mbeera eyo si kyekirungi okusika emmotoka y'omuntu era kasitoma bwe tugisika seera ebisinga tugipaakinga client najja n'ayogera naffe n'atubuulira lwasuubira ssente ne bwetugamba nzisuubira myezi 3 emmotoka tugipaakinga noleeta ssente ntukodeza emmotoka so ebizibu ennyo challenges ze tusanze mu bizinesi muno obulimba okuva mu baclient nabo bennyini si beesimbu oli akugamba ssente nzireeta enkya n'essimu n'agijjako awo nyini Mr. Julius nsaba ontangazeemu how do you overcome bwotya bw'osobodde okwebeera banno abali mu bizinesi emu mu sector yemu because at times wesanga system eno eri competitive okitegeera bulungi because waliwo companies ezikikola either basobola kikola kifiiriza ne baleeta client najja mu mmotoka zo napangisa emmotoka then asobola okutambula n'akola ki n'agenda naye ng'ayambiddwako opponent wo like bano emuli mu system yes abamu besiga ku malogo okikoze otya like okusobola okubanga you've longer as in okubanga omuli mu system business eno soka kwa byonna olina okusooka okwesiga mukama nti abaganda balina olugero olugamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde waka esere bisinga bwe tuba tugaba emmotoka twesiga Katonda nti client bw'ajja najuza foomu yaffe tulina bye tumuggyako bw'abituwa then emmotoka esigala ku ssimu nga tugitrackinga n'ovuga n'otambula n'ogenda ene tugamba wogenda destination yo gy'oba wajjuziza ku foomu ye Matalinga ku ki kye tugendako bw'ogamba nti ŋŋenda Kayabwe nenkebera ku system ng'emmotoka eri Masaka nga sinabagizikiza nsooka kukubira nekugamba wangambye ogenda Kayabwe naye nkulaba oli Masaka then netulyoka tukola ki netulyoka tumanya nti information gyompa kwentandikira okuddako kubanga oli ayinza okugamba dde nina omulwadde nga mutuufu asobola okudefendinga ensonga ye era n'omuyamba naye nga teyasoose kugamba ebiseera ebisinga abamu baba batugezesa ddala kituufu mulimu tulaka andaba kamugambe Kayabwe nze nja kumalayo Lukaya nja kumalayo Masaka bwe mbeera bwetyo naye nga byonna business zonna gyebiri zonna ne bwe bitaba ya transport awo nyini Mr. Julius nsaba mbajjukize tuli ku PBS program ku mikutu gyonna kwe tuli YouTube TikTok osobola streamingako era siro mbajjukiza program eno sofa sponsoringiddwa JB Cars tusangibwa wano Wakiseka ku Maria Plaza level 1 omukulu ono gwendi naye ye JB the CEO oba director nanyini company so kyowulira wano sofa tetuli wano tuliwo okusikiriza ba client tubawe ebyempewo omukulu ono njagala mumwesige mulize ebigambo bye wabaawo kyonna ekitagenze bulungi woze mu office still you can check on me enamba yange ejja kubako ku bio tulabike nga tukola ki tufuna services ennungi awo wenyini Mr. Julius nsaba owe abatulaba butya bwefuna college oba motivation okuyingira system eno kubanga bantu bangi abali mu system oba bali agadde okuyingira system take for instance okubanga ndi mukozi nga njagala okuyingira system nenga sina sente okitegera bulungi nenga business yo ngitegeere banga idea nkoze eki yes motivation wagifuna otya okusobola okuyingira system already wayina enkalu oba wazijeri mu kisibo w'abazeeyi nze natambulako nenkuba ku kyeyo so bwe nagenda okuba ekyeyo walingayo omwami bamuyitanga Walaza excellent Walaza yali musambi wa mpiira era asambira Orlando Pirates yalina business nga bagiyita Heavens Transporters baali bapangisa mamotoka ag'ebbeeyi naye nga okusinga yali atagetinga nnyo bagole so ekiroto kyange kyava eyo
nenda bange kitu ekyo wenkizimba mu Uganda wano nsobola kizimba ne kikwatayo era nsuubira ebiroto byange bikyali live kijja kutuuka kikwate era kibere ky'amaanyi so obusete bwe navaayo nabwo ne ngamba kantandika ekintu kye nakopa era mbeera gye natandikawo nasookera mu kusuubula na kutunda then nenzira mu transport nga zimalayo Juba eregu ku boda Busia Mbalala bwe tutyo Kampala yonna tuli mu motoka zonna Costa Drone Wish Nuwa Polimo Sienta buli kika kya motoka awe nyini nsaba abatulaba mbajukiza ntuli ku program The Talk Show nga ndino omukulu JB bamita Julius Bakonda ku JB Cars program bagita The Talk soji searchingako ku YouTube kwetuli TikTok ne ku mikutu emirala gyonna nsaba tumulemuko then tukomewo ne segment endala. Abatulaba mukulike yombolango babakama baffe nyongere kubajukiza ntuli ku The Talk Show ku PBS Media tukyali ku Maria Plaza JB Cars n'omukulu CEO kabwejungira in other words oline Tommy official video it's my name nga tuli mu kutematema ensonga eziri mu transport naddala ku company eya CEO JB Cars. So awe nyini wetukomye Mr. JB wensaba tutandikire nsaba ontangaze musinga client mbande se client oba ofunye client nafuna obuzibu take for instance emotoka zina agifuna nojimuwa terms and conditions zikiriziddwa motoka naifuna obuzibu mu transit yao eyononekedde Sudan jogambye oba Kenya motoka jije Uganda penalty season kiba kityani asavinga penalty kisinziira okusokera ddala batulaba tulina okumanya kiki ekyononese kiki kiba kyononese kwa kisinga obukulu kudipendinga ku kyekyo eyononese kutuse kitanda kutuse bushi etomedde oba kati awotegeeza ki mukama wange kati in other words nti singa take for instance nze kenyini kama kogera nze mu office ompadde motoka singa ntuuka mu kkubo motoka ne kuba radiator olusinga company badde tekimanyiiko kubanga time ze motoka egenda okuba radiator wabawo obuzibu okuva emabega kwanze sokumpe osoji wachali wange take for instance Brian ali ku kamera n'apangise motoka that very day n'agikomyawo kubanga sena ku bbiri kati nange nenva from out of the blue nezija nempangise motoka that very day oshegera tune emikono ne bachali bange tugendako out kati mweyo period emotoka nefuna obuki nefuna obuzibu kakati okusooka emotoka bwebe ku radiator ngeri Kenya oba Sudan okusooka kwa byonna nga tetunatuuka ku kuba radiator kyetukola ffe tukupangisa motoka nenga tuwuliziganya tubeera tu followinga customer waffe ku WhatsApp era ku makya nkugamba sooka okebere ku motoka njongera amazzi wano ne wano kola boti ne boti gikebereko ku mukka buli kimu tetupangisa motoka eteri mu mbeera nnungi era ndowooza oziraba kuba gwe wano obeerawo emotoka ebateri mu mbeera nnungi ebiseera ebisinga etundibwa neva mu kampani etuleeta endala oba si kyekyo emmotoka emala kukolebwako ne tugiwa omuntu ng'ekoleddwako tucommunicatinga n'omuntu oyo nti ogikebereko ku mazzi tisaanikira kiteredde omanyi bingi ebireeta obuzibu obwo awe nyini Mr. JB wensaba ontangalize waliwo companies ezenjawulo zinnaggwano ezegulidde like bagufudde omugano singa mba nfunye client najja mu office yo natandika okufuna emmotoka ku loan scheme abana tutuka wakati lusi wabawo some financial inconveniences bimanye ebyennaku zino be Uganda company nejja tyabusemu emyezi ebiri mbanga liwakola ki motoka ne mugana okutula ne mukola ki ne mutisa motoka gosikaki skanske awe nyini go ina chanjawulo ki kulaga client oba oli natulaba ku PBS live okwanti guli wanjawulo company eno yanjawulo kwekyo banaffe kibakola ki kuba abantu bali bakaba ya company eyo
kituufu batunda emmotoka naye bayaaye. Kakati ekyenjawulo ekiri ewaffe wano bwe tuba tukuguza emmotoka tukutuuza tukunnyonnyola ne lawyer waffe n'akugamba nti emmotoka eno gy'ogula ogigula osasuleko millions 5 kangeze balance asigadde wa millions 3.5 ogenda musasula buli wiiki emitwalo 5 ekizibu kye tusanga ba client ajja n'agamba ajja kusobola emitwalo 5 ekituufu kiri nti ne sente ezo ne zikola ki ne zimulema nga n'ataano tasobola gakuwa ate bw'ogattako okwekweka nga n'essimu takyagikwata ebyo binyiiza nnyo abantu abapangisa emmotoka oba abatunda emmotoka ebiseera ebisinga bwe tuba tukuguza emmotoka ku loan abaguza emmotoka ajja n'alowooza nti emmotoka agiguze naye mu njogera ennyangu emmotoka oba ogipangisa kyekigambo ekituufu purchase to hire okitegeera opangisa bw'osasula kumalayo eba tennafuuka yiyo era nze mbagamba nnyo nga bagitwala tusooka mu class ne mugamba nti emmotoka ogitutte osasuleko sente bwezi tennafuuka yiyo bw'ona oli mu kusasula ejja kugibwako bw'ekugibwako epaakingibwa n'oleeta sente zikubanjibwa n'oddamu n'ogenda bw'olemererwa emmotoka eyo kugibwako ddala ate toddizibwa wadde 10 awo nyini Mr. JB singa oba osise emmotoka eno kampani ng'esise emmotoka eno nennemererwa oba client n'alemererwa omuddizayoko ku nsimbi oba simuddiza wadde olw'ataano ku lw'ensonga ki nti sente ze tusaba ewiikire emitwalo 5 era ze sente ng'emmotoka eyo ngitadde ku kkubo zenkolera ewiiki era enkolera 5 kati nze nsabira ddala sente zennyini emmotoka zeekola kitegeeza gweoba tompadde emmotoka yange yeeba eri mu kumpa si gwe abampa nsobola okuddiza singa buli wiiki osobola okumpa akakadde nebikulemerera nsobola okuddiza naye because buli wiiki ompa emitwalo 5 emmotoka yange geekola nga ne bw'oba toli mu gisasula looni zezo sente zenkolera so bwenjikuwa n'ogivuga looni 5 ne gakulema ogamba bwenjikujja kusikuddiza ziri initial deposit wasooka okumpa sizizza era nkikunnyonnyola ne contract gy'osayini nga kibaamu ezo tezidda nga tumaliriza nsaba nina live example emu gye mmanyi I personally kamakogera nina company gye nagenda ne bakyaliba nga sinafuna mmotoka yange company tugipangisa emmotoka nti omukolo twalina omukolo gwa sister wange nga gwambalala nnaku meka ne tusasulako initial deposit nga tupangisa osegeera twanga notuuka ku lunaku lwe tusettinga off bagaye emmotoka nga tebagirina muki mu office twali twakabaako emitwalo 45 bagano tuwa emmotoka then ne bagana okukola ki refund gwe njagala ontangazeemu companies zino bangi beerimbise mu system okitegeera bulungi mmwe mulina kyanjawulo ki wano kujja because bw'ojja n'osasula emmotoka n'ogamba nti nsasudde lawumu eno enamba bweti ne bweti ne tukuwa receipt bwe tukuwa receipt ky'osooka okukola kutuukiriza naawe okwakuliza bwaffe nti nsasuddeko ndipositizeko emitwalo 5 tasashumu olinako 5 n'ogamba ne weekend bwe naba nnonye emmotoka nja kuleeta sente zonna bw'ojja ng'olese sente zonna emmotoka eyo erina okubaawo bwe bateriiwo tukunnyonnyola tulinawo eno ogyagala nti engeri gyewali opangisa lawumu wagenderera kukendeeza amafuta kati siyente betugikuwa kolera bw'otugamba nti siyente kolera tugikuwa bw'otugamba tekolera tukwetondera era netukuddiza sente awo nyini Mr. JB singa client abazze n'apangisa emmotoka take for instance ku mitwalo 5 gy'omusabye nasasula kameka 3 then from out of the blue nga munatetuuka ku lunaku lwe yasuubiza okweta balance najja n'akutegeeza najja mu office banaakuba akasimu nti bakama baffe okusinziira ku bbanga biki bye twetwesezza emmotoka tutyagitutte funye program oba omukolo bagupostponinze ekyo kiri common era naffe kyatutuukako wano omwami yabukinga emmotoka z'abagole yabukinga Benz 3 compressors 3200 bw'amala ozibukinga omukolo ndoza ne gufunamu obuzibu
najja n'atunyonnyola bwe yatunyonnyola twamutemako obutemi percentage ya office n'atuwa sente za office sente zo zonna ne tuzimuddiza endala bwe kityo bwe kirina okuba era bannanga batakikola ndowooza babakola nsobi nga tumaliriza nsaba owe ku bannaffe banno bwe muli mu system ya transport ku magezi wamu ne experience oba obugambo obusemba oba obubaka wamu ne ba client tumalirize ekisinga obukulu mu bizinensi yaffe eno gye tulimu ya transport biri ebintu bibiri obwesimbu ndowooza ge galinga amazima si we kiri then ekintu ekyokubiri bwe kubeera open omuntu okuba nti osobola okwogera kyennyini ekikuli ku mutima so si kugamba nti kangende ngipangise bwe mmala ogipangisa ngitwale wammanerenda ngisinge nga kiri ku mutima gwo kwanza sijja kebera mutima then ebyo byebintu ebisinza otukosa nze osobola okuvuga emotoka yange n'ogikomyawo oba n'ogitwala embalala n'ogibbiramu ente n'ogisuula embalala osobola ogino nayo naye ate ekisinga okunnuma gwe kukwata emmotoka eyange n'ogitwala wammanerenda n'akuwola ssente n'oggyako essimu n'odduka natandika kunoonya mmotoka gye wagisinze zezo challenges zetusanze nti ku bakasitoma nabo balina challenges era singa ffenna tunaabeera beesimbu bizinesi eno mu Uganda tujja ginyumirwa kubanga buli munnauganda sitteeka nti alina okuba n'emmotoka ate buli munnauganda waddemba okweyagalana n'emmotoka bangi bamanyi ovuga ng'oli alina pamiti naye nga talina sensobola kugula mmotoka asobola okujja n'atupangisako emmotoka mwezi mulamba nga yeevuga naga nti nze waliwo tulina kasoma waffe mukyala ye emmotoka gyapangisa eryegi wanera bwe bateriwo tapangisa yatuwa ensonga yatugamba nti abantu be abaliniya bayiye bamanyi yiye kati bw'aba n'apangisa emmotoka watubulira bukyalinaga nze njagala eyo olw'ensonga abantu bange bamanyi yange ukizoke tekiri mu stand era waliwo n'abavubuka abalala bawonya nama nabo bwe babatwala emmotoka baga tujjeko stiika zonna ziranga kampani ya JB Cars tuzijjeko bagivuga terina stiika yonna kubanga bakitwalanga yaabwe ukizoke omuntu atwala emmotoka ng'eyiye ekitegeeza ajagirabirira bulungi era bwagikomyawo nga tuzzako stiika zaffe singa tuba tukwataganidde wamu ffenna abali mu mirimu egyo ne tugamba nti tubeere ba mazima omuntu asasudde wish tewali nsonga lwaki omuwa drone tubeebaza okuba nti batuwagira era tubeebaza okuba nti batambudde naffe okuva gye twavudde tubeebaza okuba nti bagezezzaako okubeera ne producer Ibula okuba nti ekintu kitambula olwaleero kiyinzika okuba nga nze nina omukisa guno okuba ku kamera ey'abaana abato abagezaako okupromotinga business naye enkya kijja kwesangibwa nga ate mulala yali ku kamera nga naye apromotinga business so tukwataganire wamu ffenna mu promotinga business mu Uganda social media tuzikozese ebyamakulu okusinga okubeera kuli nga tuwemula so bwe tunaba nga abavubuka ffenna buli omu ky'otunda ogenda ku social media n'olanga kikola nnyo amakulu okusinga okubeera ku social media nga wate otambuza njiri nfu so kyamakulu nnyo okweyinula abavubuka abatonga bano ne bakubira obulango nsubira namba kwezire z'amasimu oba oyagala akalango basobola okukakuba kati ze ni musajja wa express era mu mupiira gwa Uganda Mpagira Express awo nyini tujja kujja nze chairman w'abawagizi ali ku kamera ye Brian ndina omukulu JB Sebo tweyanziza omukisa ogutuweereddwa wamu ne Haken Jona bate alinya n'eddoboozi Tommy Official birigwa program bagita The Talk badde wano mu office n'omukulu banayendooza office mugiraba byonna masavu osobola okulanga naffe osobola okujja ng'olina program ey'enjawulo tukwaniriza era nga nyongera bagamba musigale nga mwekuumidde ku stream lives zaffe zonna osobola tusanga ku TikTok, YouTube ne streams endala zonna. Thank you my producer on the camera ne media team yange yonna bwe tusambudde tweyanziza tweyanzege.